kakati nno ebigambo bifulumye birungi si birungi bulijjo tuzze twogera nga tutegeeza eggwanga nti abayeekera aba M23 ampuliriza bano basajja Banyarwanda era kino n'eggwanga erya Rwanda lyavayo ne likiwakanya wabula oyogolaba ku screen y'omu ku basajja Abanyarwanda abaakwatiddwa butereevu nnyo ng'alina ebyokulwanyisa ebya buli kala mu ggwanga ery'e Congo era banne baafuutuse ne badduka kakati ye n'akwatibwa. Jjukira nti eggwanga erya Congo ne pulezidenti waalyo baagenda mu ggwanga erya Angola ne babeera nga batuula okuteesa naye endagaano gye baateesako eya Rwanda yasazibwamu era okuva endagaano eyo yasazibwamu ebyagirimu byagaana okubeera nga bituukirizibwa kakati nno abasajja baasalawo kubeera nga bakyusa obuufu era kigambibwa nti eggwanga erya Congo amagye gaalyo ampuliriza bajenerali pulezidenti yamala ddo bakwata ku nkono abasinga obukulu bonna yabakwata ku nkoona era kuva bakwata ku nkoona kaakati n'alonda abalala amagye gakola bulungi nnyo ag'eggwanga erya Congo era abayekera ba M23 nakugambe gye buvuddeko nti baafuumuulwa mu ggwanga lino era abamu ekiwejjewejjo mu ggwanga lya Uganda obutambi tuzze tubulaba era nga tubuulira era nga tubalaga nga tubakolera kaakati nno mukwano gwange ali ku mukuto gwa AKTV Media Uganda tuula okkalira owulira ebigambo ogenda kutya ensi ogenda kutya nti abasajja ab'e Congo balina ebyobugagga naye amawanga ga wano Uganda ne Rwanda gabeezinzeeko abasajja babanyaguludde. Ampuliriza nze Eke Master mabega wa muzindaalo ggwanga lya Uganda ggwanga lya Congo ggwanga lya Rwanda ate luddemu lwogome amagye nga bw'ogalaba mu Uganda wange ampuliriza abayekera ba M23 e Congo kyamala ddo kakasibwa nti eggwanga erya Rwanda lye libavujjirira era nze kolera obutambi omusajja oyo gw'olaba Munyarwanda wedde emirimu yakwatiddwa amagye ag'eggwanga erya Congo kaakati ebyo bimu ku byokulwanyisa bye bamutimbye byabadde alina era abalagamu n'okubeera nga abannyonnyola butya babadde babikozesa. Jjukira nti eggwanga erya Rwanda ebyokulwanyisa bino byonna babifuna okuva mu mawanga nga China kaakati olwo ne babikozesa okugenda mu ggwanga erya Congo okunyagulula eggwanga erya Congo era kigambibwa nti ebyo byonna nga bw'obiraba byakulwanyisa rocket launchers zibbazuka emmundu ebikompola byonna ebyo omusajja abalagamu engeri gye babikozesa kakati banne bamaze dde okubeera nga bayotta kaakati ono baamukubye okugulu oluvannyuma ne bamukwata era kakati kubitebya kati wabula ono omusajja yasangiddwa nga tamanyi lulimi na lumu olwogerwa mu ggwanga erya Congo yabadde ayogera Lunyarwanda mpozi n'Olufalansa olufuutifuuti wabula nga lingala ontamanyiko yadde n'akamu n'akatono wabula nga akireiminga nti bajjajjabe baazaalibwa mu ggwanga lino erya Congo wabula nga bamubuuza ayogereyokko ku lulimi olw'e Congo nga talina lulimi na lumu lwamanye kaakati nno amawulire galaga nti eggwanga erya Rwanda ebitundu 3 ku buli 100 kati wuliriza nagambye tukusumulula waaka yekka olunaku olwaliro ebitundu 3 buli 100 ebiyambako ku ekonomi yaabwe abasajja bano tebabijja mu ggwanga lyabwe wabula basima ebyobugagga mu ggwanga lino erya Congo kyannaku kitalo kyokka nga ate era kirumirizibwa nti n'eggwanga erya Uganda Golodi asimibwa mu ggwanga erya Congo wuliriza mbugono n'akukusibwa n'ayingizibwa mu ggwanga erya Uganda era mujjukira gye buvuddeko eggwanga erya Congo lyatwala mu mbuga z'amateeka ne batuwaabira era Uganda wenjogerera ng'eri mu kusasula obuwumbi n'obuwumbi obw'ensimbi eza dola okulirira eggwanga erya Congo twalibba ebyobugagga byalyo nga golodi ng'embaawo n'ebintu ebirala muno nga mwalimu n'ebisolo oboolyawo ebiramu ebitambula kyokka nga amawulire galaga nti abasajja bano golodi ono mu kumusima n'ebyobugagga ebirala eby'omu ttaka abasajja bano Abanyarwanda bakaka bannansi b'eggwanga erya Congo wuliriza okubeera nga bino babisima nga bw'olaba kifuba ddembe bakozesa emmundu ku mudumu gw'emmundu muyina okusima tantalum bamuyita tantalum ono yasingira ddala okubeera nga asimwa mu ggwanga erya Congo ng'eggwanga erya Rwanda lye limusimoggola wabula nkugambye nti bano bawamba ekyalo bamala okuwamba ekyalo ekyo ne bakikozesa kifuba ddembe nga tebawadde n'ekikumi okubeera nga basima ebyobugagga bino eby'omu nsiko wabula nakoledde akatambi ne nkugamba mukwano gwange ampuliriza nti abayeekera bamaze dde okuyingira mu ggwanga erya Uganda okusinziira ku basajja abadde batuwa ebyo
oba abadde batuwa update mu ggwanga erya Congo. Most of Congolese banaku bawejjere era nga abasinga badduka dda mu ggwanga erya Congo nga baasala dda ekereje kyokka ne bayingira mu ggwanga erya Rwanda, abalala ne bayingira mu ggwanga erya Uganda n'amawanga amalala. Emmundu ezo nazolaba abasajja abanyarwanda be baazisuddewo. Jjukira nakugamba nti waliwo amaje aga missionaries oba abazungu sorry not missionaries, amaje amagwira. Amaje gano nga gabacheruppe nga ndo gegayambako eggwanga erya Congo okufutiza abasajja bano okubayingiza mu ggwanga erya Rwanda ne mu ggwanga erya Uganda. Kati omusajja oyo agamba nti ekyamazima amatuufu yava mu ggwanga lya Rwanda era agamba nti akozesebwa President Paul Kagame wa Rwanda. Jjukira nti eggwanga erya Rwanda lyavayo ne lyegaana ensonga eno ey'abayeekera, naye nga abayeekera bakwatibwa bonna bakakasa nti abasajja bano bava mu ggwanga lya Rwanda. Era bw'olaba yunifoomu eno ya ggwanga lya Rwanda yennyini ewedde emirimu. Kaakati bino byonna bw'obiraba ne weebuuza abasajja bano Abanyarwanda kiki kye baagaza amawanga agatwetolodde. Jjukira nti mu ggwanga Uganda Abanyarwanda abeeyita abavandimwe bakutte wansi ne waggulu, bano nga balayidde okufuna obutanyagwa waakiri okuggulawo olutalo ku nsi Uganda naye nga tebaseguse kuva mu ggwanga Uganda. Jjukira nti era bano bakayanira passport, bakayanira endagamuntu nga bayita bannansi abatuufu ab'eggwanga Uganda. Kaakati nno bano baafuna n'ebibiina ebibalwanirira mu ggwanga Uganda okufuna mbu bo kye bayita okubeera nga basosolwa. Kaakati nno bino byonna ng'omaze okubeera ng'obitegeera era ng'obiwulira, nja kukusaba n'obwombeefu osooke vidiyo eno ogimpere ekigalo. Kaakati ompya nawe nja kukusaba n'obwombeefu osubscribinge ku mukutu gwaffe Nagamba guno gwa muntu wa wansi, omukutu ogw'enkyuka gwokka mu ggwanga Uganda. Kaakati nno omulongo wase omuluutansozi oyo naye simwerabira kubanga ntambula naye era mwebaza omwaka guno gwonna atukoze bulungi nnyo n'atuwa amafuta agatutambuzza kw'ossa bannaffe abatuyambyeko ssekinnoomu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, oba oliawo Mukama Katonda abaddizeewo. Kaakati nno ntandise okusumulula ensonga entuufu yennyininyini eby'eggwanga erya Congo n'eggwanga erya Rwanda ne Golodi bye basima ne babinyagulla mu ggwanga erya Congo. Kaakati mbivuddeko, wabula essaawa zino zennyininyini njagala owulire ebigambo bino ebikambwe. Wuliriza nkugambye, wulire ebigambo bino ebiziso ddala, era ebigambo bino bwe mbikugjamu nkutwale butereevu nkulaga egigudde ku Nobert Mao, ono ajja kufa atenda. Abasajja ba NRM ono bandibanga bamaze dda okumunaabira maaso era nga bamwefuulidde dda. Kaakati ng'ono bamutadde dda ku bikukujju. Jjukira nti ono azaalumiriza gavumenti mbwe endagaano ze baateesa nayo bonga aba DP NRM yagaano zissa mu nkola eneekulwa General Museveni. Kaakati ono n'asigala nga yogera ebiwanvu n'ebimpi, wabula abasajja bamulabudde ne bamugamba nti gwe olina ky'onoonya ku NRM, tetukuyitangako gwe watwetungako. Kaakati ebigambo ebyo biwulire, nze kansooke nkugjewo omusajja ono tufune bwino ono ku bayeekera bano, kino kiggwe omulundi gumu. Kaakati olwo tugende butereevu mu waka waffe olye ensasagi. Ne bategeera ekituufu. Mujjukira General Jeff Nyaga bwe baali bagenda Abanyarwanda ne Museveni bwe baali bagenda okumwasaasinatingira Congo, n'asimattuka n'aresigninga n'avaayo. Oluvannyuma amagye gaabwe ne bagajjayo Congo ne wasigalayo Kagame ne Museveni. Museveni ne Kagame buli omu alinayo ebibinja by'abayeekera. Kati ate bwe bamala okuteekayo abayeekera ate ne batwalayo amagye ageefulaga mbu aga protecting ensi zaabwe naye nga gayimiridde mu Congo to protect their nationalism. Annayo oluzungu kye lunkola nze n'ebbajjo. Kati ebintu ebyo mubijjukira bulungi, tubiyitamu for revision mutegere wawe tulaga. Kati oluvannyuma lwa US ne UK okulaba ekintu kya Brexit, Brexit si Brexit, nakibabuulira dda. Omurasha n'omugundi, olutalo lw'omurasha n'omuzungu, abarasha abachina n'abakoleyo okutwala East Africa ne Africa nga basinzira mu bendebendero nga bali ku backbone ya Museveni. Najjambi babuulira. Kaakati babagobezaayo abasirikale baabwe balina obbajjayo. Kati Museveni addusizza M23 agiyingiza Uganda mu kyama. Ne operation Shujja evaayo ejja. Naye bwe bamanyi olina omuntu ali mu UPDF nga ali Congo. Mukwano saagala kukutula nkizi. Naye
nawe si Gurikisi lwaki munjokesa Gurikisi ulira bwoba ino omuntu wali Kongo Museveni yakwata abaana ba UPDF n'abatwala Kongo babadde basima golodi bonna nga bwe babadde mu golodi babeetolodde bonna babakutte Museveni wabula ye kyakoze agambye tebyogerwako ku media wonna mu Uganda era abaana muyinza obutaddamu balabako bomanyi olina wa UPDF wabadde mu kibondo ky'abali ababba minerals mu Congo bonna basaliddwako bonna bakwatiddwa bonna tewali n'omu so kati Katonda atuyamba abaana abo bawanike babeere abajulizi mu misango bw'abaawe ekisukkakaawo temugenda kuddayo balaba ekyo kimu mukiwulidde ekyo ekintu wabula Museveni kyakoze agambye bannamawulire empapula radio TV bannamawulire bonna tebageza ne bakyogerako ode efulumye era muyinza obutakiwulirako wantu walala wonna okujjako ku mikutu naddala mu bantu abalina sources mu bifo ebyekusifu kakati Museveni ajjeeyo M23 n'agireta mujjukira ebiseera ebyo bwe nabagamba ku bantu abali mu ntinda aboogera French n'Olunyarwanda Museveni ajjeeyo abantu ba M23 n'abayingiza Uganda waliwo amasomero agamu abantu abali mu bitundu by'e Nakaseke ebitundu by'e Nakasongola mulaba abantu be batadde mu masomero waliwo amasomero ge bataddemu abantu boogera French Lunyarwanda ne Lingala ennimi 3 abo ba M23 abajjiddwa e Congo oba abali mu kujjibwa e Congo okubaleeta mu Uganda abalala baleeteddwa ne bateekebwa mu kibira waliwo ekibira kya Kalitunsi ekibira kya Paini oba kya Salimusale kiriko square miles oba nga 18 oba 20 around there kiri mu bitundu by'e Katuugo Kinoni kibira kinene nnyo kya Paini ekibira ekyo kifuuse no-go zone mulimu abavubuka ba M23 bayina butusi mpya batambula kiro bali eyo beefudde ng'abasalamala olw'okuba babadde mu kibira ebbanga ddene eri e Congo tebannaba kumanya bulamu bwa mu bantu era babawummuza mu kibira ky'e Katuugo we bayita Ekinoni nabagamba ebintu ebyange byenjogera bisigala biri open genda obinoonyereze yes get in otubulire n'gyobadde ebbanga lino lyonna so Kinoni Katuugo ekibira kya Paini ekinene ekiriwo kirimu abayeekera ba M23 abalala babatadde mu masomero agali mu Nakasongola waliwo amasomero gali ya 3 Nakasongola Nakaseke ne Luwero bagenda teekayo kati waliwo abalala abasobola okukola emirimu bali mu bitundu bya Lukuli Nanganda waliwo akatale we baali bayita mu Kiwempe waliwo akatale baali bayitawo waliwo akatale akali mu bitundu bya waliwo akatale mu Kiwempe Kansanga akatale kano kagenze kanyigiriza abantu ba bulijjo akatale kano kafuuse ka Banyarwanda kali mu bitundu bye Lukuli Nanganda Lukuli Nanganda wali akatale so ekitundu ekyo bakitaddemu abantu Abanyarwanda batamanyi tebamanyi Luganda tebamanyi Luzungu tebamanyi Luswahili boogera Lingala boogera French boogera ne Olunyarwanda
bebali mu bitundu byawo. So ebitundu by'Entinda, Kawempe, Kabalagala ne Kampala yenna, Kampala Metropolitan namu bataddemu abasajja abo. So mulinde ebigenda okuddirira mubeere bamaanyi mu Mukama waffe ne mu buyinza obw'amaanyi. Kakati nno ffe tukugamba enkya n'eggulo nti ebya Uganda ampuliriza birungi si birungi 2025 2026 emyaka egyo ebiri we ginaggwerako ogenda kuba olabye ebintu, ogenda kubanga Mukama Katonda akubiseeko akasubi ng'olabye ebizito. Kaakati nno bwe tweyongerayo nkugambye nti omusajja amayidwa nga Nobert Mao jukira nti ono yasayininga endagaano ne yegatta ku NRM era n'asitula ne DP yonna n'agigunda mu NRM era ngo ono yafuna obwa minisita wa ssemateeka ne Siga Eddamuzi. Wabula ono bukyasala ddiiro kwegatta ku NRM n'afuna n'obwa minisita talina kye yali akoze yadde ekiyamba omulema era byateesaako byonna byateekako omukono byateeka mu ndagaano tewali na kimu kyali kikoleddwako yadde akatundutundu kaakyo yadde kakwota. Kaakati nno amawulire galaga nti omusajja ono abadde atandise okubeera nga apapala wano nawali nga bwe yeeyogeza ebibye ye nga ye oba oliawo byayagala bigende mu maaso mbw'okusinziira ku ndagaano ze bakola ne NRM. Kaakati nno amawulire galaga okusinziira ku Secretary General ow'ekibiina kino ekya NRM omusajja alabudde Mao n'amugamba nti oyogera nnyo olina samwa musajja gw'ojegerajegera naye nkubuulira ebigambo bino ng'obudde misana nga n'obukubakuba butonyerera ng'ensi etunula Mungu nga tanaba kubeera nga bujjako eddiba. Kaakati nkugamba ebigambo bino bw'oteekomako kwoyo samwawo wogenda ng'osamwa bw'olabisa NRM ate bw'ogikolera bwe kusasula ensimbi awo osaagana lyanda naye omuliro gwokya. Omusajja agamba SG owa NRM yennyini okulabula semulabula okusoose ate ng'ono amukuutire n'amugamba nkwegalidde leka kuno kubeera okulabula okusembayo byewateekako omukono bimanyi era ekisanja kino bwe kiggwako Nobert Mao twandimulabanga azzeeyo mu DP kakongoliro era ng'obwa minisita Mania ne Emye bumugiddwako. Okusinziira ku bigenda maaso akakungunta kalaga nti omusajja Nobert Mao ono nga ye minisita wa ssemateeka ne Siga Eddamuzi nkugambye nti yegatta ku NRM ate nga bw'agamba nti wa DP. Kaakati ebibye bwe bityo ne bifuuka matankane nga mpale z'abakama be aba7. Omusajja ono okulabulwa kuno kukoleddwa olunaku olwaleero era ng'okusinziira ku bigenda maaso Nobert Mao agamba nti NRM bingi bye baatuukako mu kafubo kaabwe ne babiteeka ne mu buwandiike naye abasajja bino ebigambo bino bye bayogerako tebabituukirizangako yadde n'akamu n'akatono yadde ak'ettonde yadde okubirowoozaako. Kaakati noono avuddeyo ng'alabisa n'agamba nti mwami Museveni bingi bye twateesa naye tumukooye okubeera ng'akwata abantu n'abasiba ensimbi zibbibwe z'omuwoomusolo bingi enguudo tezikolebwa. Kaakati amateeka gali avulugu gadibe ngalye buli kimu ekigenda maaso kiri awo kya bitege ebirala bya nkobogo. Kaakati ono agamba nti ekituufu ekyamugattamu NRM mbw'akyakimagamaganga bw'omulaba kikyamubuze. Kaakati nno ebigambo bya musajja ono Secretary General owa NRM njagala mbikuwa byewulireko mu bigambo byo ebiwooningiddwa omusajja ono Nobert Mao minisita wa ssemateeka na Siga Eddamuzi. Nobert Mao bamugambye nti sirikako kubadde kulabula ekibiina kya NRM balabudde. Richard Todong ono ye Secretary General w'ekibiina ekya National Resistance Movement ekiri mu buyinza. Richard Todong avuddeyo n'alabula era n'agamba mukulu munne Nobert Mao amugambye nti please kendeeza engeri gy'oluleetera ekibiina kyaffe. Ssenkagala bw'ekibiina ekya Democratic Party ye Nobert Mao bamulabudde bamugambye nti please ono ye minisita ow'ensonga za justice kitongole ekiramuzi bamugambye nti please osusse otukuba nnyo naawe mwami Mao otukuba nnyo ate otukubira mu lujjudde kigenda okutaataaganya cooperation gye tuyina cooperation agreement between the NRM and the DP bamugambye nti please cease fire. Okusinziira ku Todongo Secretary General w'ekibiina ekya NRM avudde n'agamba nti ebyaddala ekibiina si kimativu n'engeri Nobert Mao gy'agenda ng'alaga obutali bumativu
n'endagaano eyakolebwa wakati waabwe ne NRM era okusinza ku Todonga gavumenti ebiriwo bireeta ebibuuzo bingi nti wanaabawo liniuwo oba nedda naye ng'omusajja atabuse ayogera. Katusooke tujjukire cooperation deal weno wakati w'ekibiina ekya NRM n'ekibiina ekya DP yateekebwako omukono mu Julayi w'omwaka ogwa 2022. Endagaano ey'okukolera awamu NUP rather ekibiina kya NRM n'ekibiina ekya DP bangi gye baagamba nti DP yali efumbiddwa NRM. Endagaano eno yakkiriza Mao ne group eyabamu ku bana DP okwegatta ku cabinet. Mwalimu Mao okufuna ekifo mu cabinet ya Mwami Museveni. Move eno yali intended to promote collaboration between the two parties. Ebibiina bibiri okulaba nga bikwatagana bulungi era bitambule byonna paka 2026 endagaano ekoma 2026. Wabula Nobert Mao nga minisita wa nsonga za kiramuzi emirundi mingi avuddeyo nga agenda maaso n'okuba nti acriticinga ekibiina kya NRM nga kikiikira ensingo ng'agamba nti bingi ku byateesebwako mu ndagaano tebigenze maaso n'okuleka nti oba oliawo bituukiriziddwa. Kyokka abadde abyogera mu public ng'alaga nti si mumativu. Todong amuwadde amagezi n'amugamba nti balinda mu linnya mukko beera mwegendereza ng'omukulembeze akiikirira ekibiina ng'akimanyi nti waliwo endagaano wandibadde omanya engeri gy'ogenda maaso n'okwogeramu n'okulaga obutali bumativu bwo. Okusinziira ku Nobert Mao agamba nti waliwo bingi bye bakanyako ebiganye okulabika nti bikolebwa. Okusinziira ku Nobert Mao agamba nti bingi biganye okulabika nti bikolebwa. Akati kigamba okuba nti Nobert Mao wakati nga minisita w'ensonga z'ekiramuzi yali asuubidde wagenda kubeerawo ezimu ku nteekateeka zagenda okulembera okubaako enkyukakyuka ezikolebwa mu ssemateeka y'eggwanga lino. Kyokka okusinziira ku ono agamba nti bino byonna newankubadde ku mmeeza byaliko tebigenze maaso n'okulabika nti obaolya bikolebwa. Ekirala ekireetedde Nobert Mao minisita okulabika nti si mumativu kwe kuba nti waliwo abakulu mu gavumenti abeeyingiza mu nsonga z'ekitongole ekiramuzi ne bakireka nga tekyetengeredde kukola mirimu gyakyo. Nti ekyo nakyo kimutakuza omutwe okukamala agamba nti eno nayingira wa bino biki mu ndagaano nga tebyalimu. Kakati nti si bumativu yadde omulundi ogumu n'akatono. Kakati nga bwe mbategeezezza endagaano esuubiddwa okuggwako omwaka 2026. Kakati nti wajja kubeerawo decision okusalawo kinaasinziira ku binaabeerawo kubanga 2026 etunaagenda maaso n'okuleka nti tumutuukiramu endagaano eno weenaggwerako. Ekibiina ekya DP kinaaba kimaze okufuna obukulembeze obujja. Jjukira nti omwaka ogujja nga gutandika bagenda kuba batuuza delegates conference either basalewo Mao asigala nga mukulembeze waabwe oba n'abeera alondeddwa. Kakati 2026 kisuubirwa nti NRM esobola okudda mu ndagaano eno gyebaddemu n'ekibiina ekya DP oba neegenda maaso n'okuleka nti esazibwamu. Naye nga Mao nti atambula omutwe agukotesa agamba nti kino kye nayingiramu kiki abasajja byonna bye bansuubiza wakati mu ndagaano nga birabikanga ebitaakolebwe. No kakati ne bya minisita wammwe owa ssemateeka ne siga eddamuzi bwe bityo bwe biri bikyali by'amatankane nga mpale z'abakama be Abaseveni. Kakati nno ekigenda maaso mujjukira mwenna akatambi ke twakoze ku makya ebiri munda mu NUP nga nsasa genjereere. Kakati nno waliwo ate amawulire amalala agatasobola kubeera nga galinda oba oliawo nago nga tulina okugakwatira olweyo tugeere tugajjewo ate olunaku olw'enkya tutunule mu birala ebinaba bigenze maaso. Amawulire galaga waliwo ababaka aba paaliyamenti aba NUP aba FDC oba katugambe generale abali kudda oluvuganya gavumenti. Kakati ababaka bano nga beekozeemu akabondo. Wulira ebigambo bino. Kuliko ababaka boogenda okwewuunya ensi ogambe nti noono kwali. Kuliko ababaka be tubadde tuyita abaffe bennyini. Kakati ng'ate bano nabo beenyigidde mu kulwanyisa pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Ababaka nkugambye be tubadde tulowooza ennyo nti baffe banfanfe be tulaba abatambula ennyo ne Mwami Kyagulanyi. Waliwo amawulire ag'enkusifu agalaga nti bano bamaze dda okubeera nga bakola ka meeting akakambwe. Wuliriza mu ka meeting kano ebyavuddemu nga balina okulwana buteesagga okulaba
ng'omuntu yenna abakuba ku internet bamugobako batya kakati bano bakutte ensimbi buli MP obukadde 5 bulambirira obw'ensimbi eza Uganda otyo kakati bano ne beekolamu omulimu okusasirwa ba bloggers ba YouTubers ba TikTokers n'abalala ba propase abali ku Facebook basobole okubeera nga bakuba omusajja amayiddwa nga Omar Kisekka ate ababaka bano bali mu Uganda eno gye basinziira okuŋŋanya ensimbi era bano bamaze dde okusasula emyezi 3 mirambirira gya kulwanyisa Omar Kisekka mbw'aboogerako nnyo ebigambo ate ng'ono aleeta bwino akubira ddala abantu bano bennyininyini toyinza kikiriza nti muno mu listi mulimu n'omubaka mbw'amanyiddwa nga Honorable Betty Nambooze mulimu n'omubaka amanyiddwa nga Honorable Francis Butebi mulimu n'omubaka gwe ampuliriza ebigambo bino byewulirireko binene naye nga bye bituufu omusajja wuuno kabyeyogerere kati kibeere eri ggwe okakasa oba ebintu bino bituufu oba ebintu bino si bituufu kiri eri ggwe amawulire gaagano Muwanga Kivumbi bino obimanyi Nambooze bino obimanyi Zaake bino obimanyi Semujunganda bino obimanyi nkubuulira Mpuuga bino bamemba ba parliament buli omu yavuddemu miliyoni ezezo ampa bwino mubaka wa parliament mulamba wadde sijja mwogera linnya memba wa parliament mulamba yagambye ggwe emiliyoni ezo buli mubaka bakola meeting ne bagamba tulina okwejjako Kisekka n'abantu aboogeranga Kisekka owulira era ne beesolooza ssente ne basasula abaana abakozi b'ebicuba wano ku internet nga bayina okuba Kisekka n'abantu aboogeranga Kisekka okumala emyezi emeka yensonga lwaki walabye ne ba YouTuber ne buno obuvubuka bu bloga bonna baavuddeyo bakube Kisekka ng'olesaawo ne wabeerayo ne diaspora Nupu Chaputa mu diaspora bonna ba bad mind nabo beegasse kati ba MP sente zibasolozeza zitambuza emyezi 3 era abantu abo basabye akasente nga akasente ka myezi 3 era babasasula okategedde nga bali ku wanumalizi nga bali ku Kisekka disi nga bakulemberwani omukadde w'Ebungereza n'omukulu owa Galubindi ow'omu America ne Majuguube we South Africa basatu nkubuulira nga n'aba diaspora waliwo ababadde batannaba nakuddako Uganda nagenza owulira nti badda Uganda waliwo ne babloga abali mu diaspora mugenda bawulira nga bazze Uganda basooke babawe power play YouTuber naye ffe wetuli njagala mutereke mulikodinga video eno mugitereke for future use ekyo nkibabuulira bamemba ba parliament abo bola baba banvuma abo ababavuma mmwe wallahi tebagenda kukoma leero tebagenda kukoma ncha tebagenda kukoma mwezi gujja bagenda kumala emyezi egyo kunkuba then wekinaawera emyezi 3 balabe we n'abanyimiridde bwe n'aba amaanyi gakyaliwo nga basasula emyezi emirala egyo omulimu gwabwe kulaba nga Museveni bw'aba alina byayisaawo sibifokasingako kubanga tubireeta mu deep politics ne tukuba projekiti ze ne tuzifuula obulere okategedde abantu batuwulira message zituuka eri munda ate abantu bangi balina endowooza yange wano mujja kulaba oyirubolabaawo Kisekka kati bo obusiru bwabwe bubagamba nti bona okuba Kisekka n'avaawo mbukati olwo bo bajja kuba tewaliwo abagambako ebyo Museveni byalowoozanga nti bottaka yasindika Uma notaliita Nabukenya nota Franka Senteza nota simanyi ng'olwo ekibinja kya Kyagulanyi okimazeewo yagenda okukizuula nga Uganda yonna ewagira Kyagulanyi nga eggwanga lyonna liwagira Kyagulanyi okitegedde
Basiru kati bagenda ne babalimba afa ka group tukasobola bakayita ka group tebasobola kugamba nti ba comrade abali ku mulamwa bakayita ka group ka Kisekka mu ngeri y'okukakkanya n'okumanyira naye nga tewaliwo group yangenzi wano ku internet waliwo abantu aboogera amazima nga bwengogera tewaliwo group yange nze sirinawo gwe nkubira simu nti genda buli woyogera amazima amangi gwenze njagala ove wano ogenda obyogere okategedde njagala ove wano ogenda obyogere njagala ove wano ogenda obyogere nga nze bwe mbyogera ku bulayivu bwabwe owulire kye bajja okugamba ako ka group ka Kyagulanyi ka Kisekka ako ka group ka Kisekka abo budai hadi bwa Kisekka wano nze sirinawo badai hadi ninawo bannayuganda bwe tufaanaganya endowooza aba people power abakimanyi nti Museveni okuvaako tuyina kuzira buli kyatuleetedde tuyina kukuba bano buli gwaleeta tuyina omukuba buli atulimu tewaliwo olutalo lwe tugenda kupanga lutujjeko Museveni nga tulina ensolima ezitulimu nze zino zibyenjogera bino nenzija ne mbagamba oyo MP oyo waliwo sigino gye ziraga nze mbaako ne bembuulira bemmanyi abagenda okujjako Museveni bembuulira era information ebatuukako ate bo si basiru babimanyi kati mbuusizaamu ne bano abatannabimanya nabo beegatte kubali kanka kuddiremu buli woolaba mbagamba nti oyo MP mufu oyo kansala mufu mba nina bendabula abaali genze wa kansala oyo ba MP okulowooza nti bateesa kukujjako Museveni kumbe kansala abapima agenda kuba waayo babatte oba babakwate babasibe kati nze kyenkola buli we ndinga alamu nti awo wafu ne wano wafu ne wano wafu ne wano wafu okategedde abantu abo be bawaayo abantu baffe Museveni n'olaba nga alondamu baddala abatali baddala abamanyi baani abamumanya nti si baddala abatali baddala Museveni abamanyi bulungi ani abamugamba nti abo si baddala be bantu abatulimu gogendewo omubakawo ogamba Museveni ne mukwatako nitagoba ne ntuga mutuge ngagamba oyo mukambwe oyo ayagala kutuga nti ogeola ba drone ekukima ogeola bakuwadde obutwa kati nze kyenkola nkola nga alarm okulaga nti abo banyeko Derek okategedde totawanirayo ngowooza ate nina information banamboze babesije basemujunganda bamuwanga Kivumbi wallahi nze njabba beerako tosobola kunnemiti tosobola kunziba mu mwanzi tosobola bamuwanga Kivumbi totawaanayo ne information yo mbogendo ginyumiza omubakawo mwengeri gye mugenda okujjako Museveni nagasiya abo bagasiya mwerere ze nkubuulira bajja kuwaayo be baatwonoonera omulundi guli tetusobola kukola nsobi zezimu era Museveni alwana nnyo tusigale nga tukola ensobi ze twakola luli baali balowooza twebase kumbe gye tuli tubalinze bulinzi batuvuze bajja batutambuza nga tubalaba kano ke kaseera people power eddemu ezuukuke ate nga olwedde tumaze oppima abantu abali naffe n'abatali ampuliriza ebigambo byebyo kakati kiri eriggwa omuwagizi wa NUP amawulire gano gakwata n'ogateeka mu kabadayo n'ogakakasa nti matuufu era kiri eriggwe okukwata amawulire gano n'ogateeka mu kasero n'ogamba gano si matuufu naye ffe twakugamba buli ekitugwa mu kutu tujja kikutuusangako n'ekinattonyanga ku mmunye tetujja kukona nakyo tujja kukireetanga bulambirira tukikugundeko okyewulirireko wabula nga zo entalo zongedde okubeera nga ziranda era nga zimaze okubeera nga zikakasibwa nti zikutte waggulu ne wansi ampuliriza luno luyira lwennyini kaakati nno ebigenda mu maaso mu kibuga Kampala nabyo birungi si birungi tukyali ku mawulire agaffe ag'omunda jjukira nti obwa mmeeya w'ekibuga Kampala twalowooza nti omusajja amanyiddwa nga Kiyamaani Nyanzi ono akulira Kkunga era nga ye mukulu wa Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yali agenda okwesimbawo ku bwa MP abamini ku bwa mmeeya ow'ekibuga Kampala wabula amawulire galaga nti omukulu yagamba nedda teweesimbawo era ono n'amusindika mu constituency emu ku Zeekawempe
gyaba yesimba ne tulowooza ku mulya nnyama ono naye akoze ekimala nga alaga nti ayagala kaadi ey'obwa meeya obw'ekibuga Kampala naye era omukulu agamba nti kaakati inginiya balimu ezo ow'ennakawa abadde MP East kaakati n'akalulu kandiwandako ono eddusu n'ajjanga Lord Mayor ow'ekibuga ekikulu Kampala. Ebigambo bino njagala tukwatagane ffenna tubiwulire ate tubivuunuke butereevu nnyo. Ebiriwo biraga nti ekibiina kino kyongera okuteekateeka ba candidate bekigenda okufirudinga omwaka 2026 era nga ebimu ku bifo batandise okugenda maaso n'okulabika nti obaoliawo babikkiriziganyako oluvannyuma lw'okubeera ne options eziwerako kwabo abantu abaagala ebifo eby'enjawulo. Tukubbirako ebiba bituuseewo naye nga ebiseera ebisinga tugamba nti byetukubuulira si byankomeredde kye tuba tulobyeyo tujja ne tugamba nti kaakati okusinziira ku kiriwo okusinziira wano na wano ekiriwo bwe kiti kaakati gano ga munda enswera tutegeeza ne tugamba nti mumanyi kaakati ekipangibwa ku kifo eky'obwa Lord Mayor enswera etugambye nti ku kifo eky'obwa Lord Mayor w'ekibuga Kampala ku kifo eky'obwa Lord Mayor obw'ekibuga Kampala ensonda ezeesigika zitegeezezza nti ekibiina kya NUP kiri mo likely okubanga kigenda kufirudinga omubaka ow'ekitundu ekya Nakawa East Constituency Ronald Balimwezo ku kifo eky'obwa Lord Mayor agava mu nsonda ezeesigika munda mu bisenge ebyekamwokya rada mu bisenge by'Emakerere Kavule galaga nti Ronald Balimwezo omubaka ow'ekitundu ekya Nakawa East ekibiina kiyinza okumuwanyisa ekimugamba nti kaakati wano tugenda okukwasa tiketi ey'obwa Lord Mayor obw'ekibuga ekikulu eky'eggwanga Ronald Balimwezo Nakawa East Constituency nti kaakati ayinza okubanga ye favored candidate okukwata bendera y'ekibiina kya NUP Lord Mayor Kampala City. Nga bwe tugenda maaso n'okweka nti tubifuna jjukira nti ono yaliko Mayor w'ekitundu eky'Ennakawa ekibiina nti kiyinza okuba nga kimutunulidde olw'okuba nti musajja mulungi nnyo mu byalo ku gavumenti engeri gyaliko Mayor ow'ekitundu eky'Ennakawa nti bakandidate abalala ababadde mu rwesi bayinza n'okuba nga akaseera kano baafunye dda info ekibiina kyabagambye dda nti musigale we muli abali we muli musigale we muli abadde temulina ye muli munoonye ku bifo ebirala okusinza ku ge tulina buli abadde yeegwanyiza kirabika kigenda kivaayo nti ajja kuba Ronald Balimwezo ekibiina ekya NUP Kampala City Lord Mayor race 2026 ekyo tukitegedde kakati mu kampu eya Salongo Alhaji Elias Lukwago amuli gategeezezza nti mu kaseera kano tebannaba kusalawo tekinnaba kutegeerekeka Elias Lukwago anadda ku bwa Lord Mayor nti akaseera kano bali mu consideringa abali mu kampu ye bagezaako okwogerezeganya n'omukulu bamubuuza nti odda ku bwa Mayor oba nedda tulindemu tulabe ekigenda okuddako baconsideringa options baconsideringa mu kampu ya Elias Lukwago Alhaji nti bali mu consideringa options Lukwago okudda ku bwa Mayor oba okugenda ku kifo ekirala kyetulengera wano ataddeko kulera omuntu wa bulijjo nswera ya ku kisenge yetubuulira agali munda naye nga amagambe nti mu kibiina ekya NUP okusinziira ku kiriwo bakulaga nti akaseera kano bali mo likely okubanga bajja kuleeta Ronald Balimwezo ku bwa Lord Mayor yakulembeddemu bonna abeetaaga tiketi ekibiina ekya NUP abalala tutegedde nti babagambye nti ababadde balina ebifo already nga mwagala kubivaako mugende ku bwa Lord Mayor bambi mu bisigaze ababadde temulina bifo nga mwagala bwa Lord Mayor nga mwagala ekibiina kya NUP kibawe tiketi nammwe mugira mulindamu ekiriwo Ronald Balimwezo.
enswera y'oku kisenge egakwongera ataddeko ekkulera omuntu wa bulijjo enepalethemu